ng'abaana ab'obuwala oba omwana ow'obuwala olumu otuuza omutima gwo kubanga olumu batoyagala kutuuza ba girls girls talk zino ze topic ze mutatera kuleeta kubanga zibeera personal ng'ogamba nti kantulenze kano tandika okwebuuza naye kakati Jackie waabwe njagala kwebuuza nabeera mu relationship ne gundi emyezi 3 ena relationship ne gwawo sina kye namukola saamuvuma teyankwatira mu bwensi nti yasanga messages mu simu nga nina abalenzi but what went wrong lwaki abalenzi bajja mu bulamu bwange tebabandaala ate balaga nti ndi muntu mulungi balaga nti ndi muwala ow'empisa ndi muwala omuntu mulamu ndi muwala afaayo alina okwagala lwaki bwe bajja mu bulamu bwange tebampasa lwaki bwe bajja babeera mu kaseera katono ne bagenda buzibu ki bwe nnina bambi n'obeerawo amaziga ne gakuyitamu bwe tubeera eno gye tukiringira ne ba guys now that is your side of the situation kati that same guy bwajja eno gye tukiringira nga ba boys ayina ensonga ze ng'agamba mbabuulire mubadde mundaba nga ndi mu relationship ne Jackie nti Jackie si muwala mubi Jackie muwala mulungi gugamba nti nina omukazi Jackie muwala afaayo naye Jackie alina ebizibu bye bino wammanga agenda okumala okututemera ebizibu bye ffenna nga tukikoonamu nti oli muwala mulungi naye bwe tuwulira ebizibu biri nga tugamba man ogenda kututabula. This starts with immediate effect. Relationship yo ne Jackie terminate, mute. Ngotandika okukubira guy nga ndi mu meeting ngenda kuddira. Twafiiriddwa mu kyalo. Ndi apo country kamaleka presentation kano. Nsonyiwa mbaddemu busy ngenda kuddira. N'omukubira semogala ngenyize busy ka message ne kajja, can I please call you later? Mumanyi bu message yobo bu quick reply yobo semu obuli auto bwatuterawo. Obufunirawo mbagirawo. Ensonga lwaki akutuusa okukuteeka mu kasenge bwe katyo gye weebuuliza ebibuuzo biri nti nakola ki nabaki ndiko kizibu ki. Eno bwe tukiringa gye tukiringira nga ba boys bwino yenna tumulina era gwendeese. Akawungezi ka Saturday nga 22 omwezi gw'omukaaga omwaka guno kyakutokota kasijibikeko ku theatre la bonita mugwe Katonda concert n'omuyimbi Sosimo berete wonya Katonda wafimba bimba bwonna obweddiini abatali kulekayo n'akayimba ke konna ak'omukwano era nakale wenko wanotoŋŋamba jangu onyumirwe byonna ku tiketi ya mitwalo 3 zokka n'emitwalo 5 VIP ng'emiryango gigulwawo saa 12 ez'akawungenzi awerekeddwako Eddie Yowe, Chris Evans, Bettina Namukasa, Joseph Segawa, The Golden Gate Choir, Levites Choir, Chigundu Wilson, Sazi Moses, n'abalala bangi. Gwe Katonda concert eyasuzemu ku Saturday nga 22 June ku theatre la bonita ekutosibwako The Diaspora Family. Nasanze omulenzi gy'oli. Waliwo abawala bangi obasinga n'okulabika obulungi, obasinga class, but shockingly or surprisingly balina engeri gye bafuna abasajja ne basetolinga mu ngeri etakkirizika. Omusisinkana n'akunyumiza nti gundi ankwana n'olowooza nti oba oliawo tebalina kyamaanyi kye bajja kutuukako n'otuuka n'okugamba nti wait a minute. Bwe ntunuulira Reste musinga obulungi, musinga ebitabo, olina ebintu by'oteekawo okwogeraageranyiza ng'ekituufu kiri nti omusinga. Naye ng'osigala weebuuza, what is that secret? Ereetera okubanga abano abantu boolabanga tebalina nnyo mikisa gy'abasajja, tebasikiriza nnyo n'ebirala byonna ebyefaananyiza bwe bityo. But finally guys end up settling with such friends and you're still there. It is not that you don't get guys. Mwana abayaye bakusalako, abalenzi nga balungi, abalenzi nga beba abagwa mu qualities oyagala, but relationship etambula all of a sudden relationship ne bangeri mushiriki nebulawo bubuzi. Njala okubulira ebintu ebiri like lokunyiza naye nga byanukula ebibuuzo byolina. Ebibuuzo ebyo abantu abakwetoolodde bayinza okubanga batya okukugamba. Sengaawo mikwano gyo like your close people balina engeri gye bayinza okulemu okukuwa ansa entuufu kubanga baagala bakugambe ebyo byagala okuwulira. Era bwe mwogera kimu bibiri nga bakugamba nti
guys abakutuukira be balina ekikyamu balina engeri bakusuddiya then webadde tomugwana and all that. Yes, olumu oyinza obanga obadde osetolinze for less naye njagala okukutegeeza nti kati olina engeri gy'okitunula ng'ogamba no, it can't happen kubanga bwe wayagala Robert relationship yalabika nga nsufu all of a sudden ate okumanya obaza mukama ogamba nti ekirungi kye ne baza mukama nti abasajja bankwana naye obuzibu bwenina bwakukuuma relationship si osinga n'omusajja ng'omanya at the end of it all you're going to settle with him kubanga oba oli ready ate n'okimulaga nti oli ready naye weebuuza abasajja engeri gye babuzaamu omuliro. Nze Sozimo akwaniriza nga nkujjukiza bwe nina concert eya Gwe Katonda concert ennaku z'omwezi nga 22 June ku Theatre La Bonita. Ennaku ebulayo ntono nnyo tutuuke ku 22 June this year ku Theatre La Bonita. VIP ticket ya $5, ordinary ticket ejja kuba ya $3. This is a musical show. Abansaba nti sozi tukolereyo event nga ate eri ku love and all these talks. It's a story for another day. Mukwano bagaya abo balaba njagala okubulira amazima agakaawa era olina engeri gy'ogamba nti sozi abayaayi bano bansalako ne mbawa goodies zange ne bazitambula left right ng'olaba nti era gayinga omulaba akulaga nti baby ate gwe oli baby muvanira maswali nga balaga nti oli musufu. But I want to tell you, this is what they talk about you, like behind your back. This is what they talk about you. Nti onyuma ku munsonga za vanira onyuma njala kwogera ekitanyuma kuwulira era bagimanyi bagamba oyo mwala omulaba mulungi naye anyuma kuli yako just kati ng'omugamba wait anyuma kuli yako nange gutukiraba era buli manga ndi stuck sexually I will invite her over my place. Njamugamba can we go out kubanga mu byonna bwe mutunuulira ebirala byonna bimulema naye mu kino ekya sex mwali omusufu kati ng'otandika omubuuza okay twagala otubuulire lwaki omuwala ono mu birala si mulungi oba biki ebirala by'atakola bulungi nabanga kino mulungi. N'agamba omuwala oyo mulaba omuwala oyo akwagala oyina ssente kyova olaba nti bwe mbaamu n'eky'ekkumi nga nkimanyi nti nalumaga eky'ekkumi kino nja kufissaako 3 gye nja okutandikirako olunaku olw'enkya kati ne mbaatisa 7 bwe mbaatisa 7 guno ntandika okubala kiiki ono ne mbala nti bwe tunaasisinkana tujja kuli 2 nsigaze 5 bwe nsigaze 5 ngenda gimuwa gimubeeremu nti kyolaba nti ngenda n'okubibala nga ssente tezimala nagenda mu hotel oba mu guest house ne bibuuza nti biggwerawa mu mmotoka. Nagamba nti omuwala oyo mulaba bw'oba olina ssente obeera mukwano gwe bw'obeerera ssente obeera boyfriend oli omusufu bw'oba tolina ssente direct or indirect kirabika. Kati n'omuwala ayinza okwebuuza nti how often do I ask him his money? Abawala si bangi abalina obuvumu obusaba ssente direct naye ng'okaaba ebizibu n'okaaba ebizibu mulina engeri gye mukaaba ebizibu nga towulikikanga musaba ssente naye ng'ogezaako okumulaga nti oli muntu mukulu asobola okusomera ebbaluwa mu bbaasa ekyo nkusuubira okuba ng'okiraba. N'agamba on'omuwala omulaba buli lwe mumiitinga kyamuyingira mu bwongo nti oteeka okuvaamu eky'ekkumi ekyo kye kitono oteeka okuvaamu ekyabiri kyova olaba ziri ennaku endala agamba bw'akikuba n'akikwasaamu ng'akunoonya era okulaba nga gayo kaavu ye eri bweti gwogenda gamba nti naye gayi kituufu tomusaba ssente naye okaaba ebizibu mu kukaaba ebizibu nalumaga tubeere bantu bakulu okimanyi nti obeera oyagala ssente. Eyo y'ensonga lwaki abalenzi bwe bajja gy'oli bajja n'omuliro mungi
along the way batandika okusala omuliro agenda okukulabanga ogenda mukalubirira mwine engombe ennaku zo gye mwekwasa abaana abo bwala kino kyenjagala muyige nti eyo weakness bwe mwegumya mu yo noga nti gaye kimunsabisa ssente yengeri emu gye mba njagala okumwegobako kubanga mmanyi nti bwe nnamusaba ssente tagenda kudda mu bulamu bwange. It's a lie and 100% you know that is a lie. Munonya safe landing mwewolereza mu nsobi eyo ba mu bunafu obwo. Nze Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates. Nebaza Katonda okuba kumanga mukyali balamu. Nzize okuddamu okukatiriza ku nsonga ey'ebyapa. Nga bwe nabagamba saagala nfokasinge ku kyakutugula ku buguzi mataka. Naye ekyapa njagala okuddamu kukatiriza ensonga y'ebyapa. Muyina ebyapa mu nnyumba mubiteresi. Bikyali mu mannya gaffe abaabaguza oba bikyali mu mannya g'abantu abalala weewaawo oyinza obba tewagula ku ffe. Ebyapa ebyo bikyali mu mannya g'abo abaabaguza. Muganda wange ali eyo. Bw'oba omanyi oyina ekyapa nga tekiri mu mannya go nga wagula ng'okyakiterese, oyolokedde okufuna obuzibu. Obuzibu obusooka we bigenda bubi eyaguze ettaka eryo n'afa, weetaaga ogoba ku letters of administration ng'okwasaganya ne famire y'omugenzi oba famire yokka ebigobeko. Osobola okuba ng'osobola okukyusa ekyapa ekyo ku bano ba-administrator oba administrator gwe baba balonze aba famire atuula mu bigere by'omugenzi yagenda okusayiningira transfer yo, naye sikukakasa nti 100% ajja kusayiningira. Bangi tubawulira bakaaba beefuula ogula ettaka gwe wagulako n'afa ne bagoba ku letters of administration ne bagenda okusayininga ne bagamba ffe muzeeyi waffe ba muganda waffe taguzangako ttaka. Oyolokedde okukaaba ndaba ekintu ekitono ogenda kifuula kiwanvu. Like I always tell you, cheap things are always expensive. Ojja kulaba ng'okukyusa ekyapa akakadde akamu ekitundu oba akamu oba emmeka nga nnyingi ate osasula ennyingi ezisingako olw'okuba oyagala kununula kyapa kyo. Mujje ebyapa mu nnyumba mudduke emisinde wano ku Dembere Properties tubakyusiza ebyapa. Ensonga endala gy'oyolekedde bw'oba tonnaba kukyusa kyapa kyo fuba okulaba ng'okyusa ekyapa emyezi 2 gumu okuva kati ku gavumenti omusolo gwe tutaddeko ogenda kubeera osasula 5%. 5% eriwa? Ettaka wooba waligula obukadde 10 oba obukadde 3 ogenda kusasula omusolo 5% yezo sente. Omala osasula 1.5 eya stamp duty oyingidde 6.5. Like nga bwe mbagambye, cheap things are always expensive. Ojja kugaana okudduka essaawa zino okukyusa ekyapa omala ate osasule sente nnyingi mudduke bannaye. Ffe weetuli ku Dembere Properties and Associates ku Modern Havana Complex wano ku Lubaga Kabus Road. Tubaaniriza. Nze Beatrice. Enamba z'essimu osobola otutuukirira ku abasinga mukozesa Airtel abala MTN. Enamba yaffe ya Airtel eri 0752 110514. Ate MTN eri 0760 76 43 86. Ne ku WhatsApp kwetuli teekako akamessage nja kuddamu wemba sikuzeemu bangu olumu tuba bize era nga tubanoonyeza ebirungi. Wemba sikuzeemu era mmala n'enkuddira tonyiiga toyomba ati omukyala addamu message leeti woba olina ky'oŋŋamba ekyamangu nkubiraako ku ssimu. Platform zaffe kweziri ku mutimbagano tunoonyeeko ku Dembere Properties and Associates tujja kuddamu. Ekyokubiri, lwaki baggayi bajja mu bulamu bwo ne bagenda tebasiibudde? Olina engeri gy'osiga ekifaananyi nti bw'obasisenkanye buli kizibu kyo ku nsi kuno be bagenda okimala, be bagenda okutandikirawo bizinesi. Bakusanze nno mukazi wate oli mu myaka 28 myaka 3 era oli agenda nagamba ne omuwala ono wesibadde abadde abaawo atya. Omuwala twakwogera ennaku 4 naye omuwala akaabye ebizibu bya miliyoni. Ebyo nga mutandika okugamba kati bw'osanga omulenzi omukalu akikugambako ng'omuddiza omuliro nti eyo y'engeri gye wabadde omulaga nti tomwagala nga omanyi nti bw'ona omugamba ekyo tajja kudda, but deep inside okimanyi nti bw'amulabye ng'alabika ng'alina ssente n'oyagala buli kimu ekizibu kyo kibeere nga kiggwawo abeera abiraba.
abalenzi bajja mu bulamu bwamwe tekitegeeza nti bagenda kubeerawo nga bo baliawo balya butaala bagenda bayita kuli kwegamba buli kimu nga akwagala naye nga akwagalira ku bbiiru yo nedda. Akkiriza nti love relationship is a two-way traffic. Ono alya n'ono alya. You receive, you give. I receive, I give. Two-way traffic. Naye agenda nakusinkana in the first 1 month of your relationship. N'agamba omuwala ono ansisinkanye omwezi gumu nze gwasuubiramu capital atandike bizinensi. Nze gwasuubiramu ssente ez'okusasulira muganda we ali ku kampasi. Nze gwasuubiramu ssente ezigenda okusasula ennyumba mwasula. Nze agenda naye ng'asigala yeebuuza before me omuwala ono abadde akola atya. Ekyo kitandika okusiga ekifaananyi nti abasajja obaagala obakyusakyusa kubanga abasajja bano be bakubeezaawo bangi bazze mu bulamu bwo ne batawangaalamu. Kakati ono naye afuuse victim era ogenda okulaba ng'agamba abaaye bwe bampale tagijjaamu kugituusa wansi esigala mu maviivi. Sirowooza sigamba ku mpale eno no mu birowoozo bye bw'aba akuwa omutima tagukuwa fuli. Bw'eba mpale ng'agijjamu agikomya mu maviivi. Agamba nti tasobola kubanga ye solution eya buli kizibu ekikutuddeko. Omusajja mu mwezi gumu nga nammwe bwe mubeera ono gani bane omusajja ono apapye. Omusajja mu mwezi gumu asaba sexy. Kituufu tekiri nnomo. Mu wiiki bbiri omulenzi akusisinkanye ayagala mugende mutundule vanira. Kituufu apapye. Nga bw'omwewuunya ng'era olaba nti yandibaamu olw'obutaba muntu alimu empeke emera. Naye bw'akulaba n'agamba omuwala ono bwe tusisinkanye enviiri ze yeetaaga shopping mugenda ne muteekawo olukalala lw'ebintu. Oli n'agamba musisinkana n'olyoka omutegeeza nga dikoda yo eya Star Times bwe yaweddeko. Bubuyu yaka eya time n'akutulira n'agamba ono omuwala nga wa bizibu. Kati bw'amala okukwa-identifyinga ng'ow'ebizibu n'omusiigira ekifaananyi nti ye wazze mu bulamu bwo alabika okuba nga yagenda okumalawo buli kizibu kyo. That is a big mistake. Omulenzi bw'ajja mu bulamu bwo ekituufu kiri nti ng'omwana w'obuwala ofuba okwefaako ogezezzaako. You look so good. Akasente akatono k'ofuna ofuula ng'okwata bag ennungi oyambala akagoye akalungi. Ziziba nga teziba nnyo za bbeeyi. Omanyi abaana ab'obuwala compared ku balenzi omuwala asobola okwambala emitwalo 7 yenna siri mu kubassa wansi nituukira reality. Omwana ow'obuwala asobola okwambala emitwalo 7 n'akulowoozesa ebingi naye ng'ali mu mitwalo 7 yenna. Kati ofuba ne weefaako. Kati bw'akulaba n'agamba ekiwala si kibi masava ate nga gookya nti naye bw'agenda okwebuna omuwala ono agenda kutuuka okunkwasisa ku nsawo yange enzibizi. Ogenda okumusindikiza okukwata ku kittavu kye akutulya ng'alaba otandika okulingiriza NSSF. Anti buno bu savings buno bulo olwedde bw'alabye mu kubyoyogedde tebumala na hafu ya bizibu byo. Kati kyasigazaawo NSSF ne NSSF gw'omutunuuliza oba gwalowoozaako omwana omulenzi alina emyaka 35 NSSF alina okumufunanga ng'agamba omuwala ono tagenda kundya kusukka kakadde. Kyava abala budget n'agamba ono omuwala waayingirira miliyoni nteeka okuba nga nvaayo ngamba nti byenda byembirabye twalyako bye twalya ebyasigalira byaba musaayi muto. Lwaki? Amaze okukulaba nti bw'omutunuulira olaba nga ye solution eya buli kizibu ekikwolekedde. Trust me, you will not keep that man. Ekyokusatu, omulenzi oyo bw'ajja ajja nga alaga essuubi ery'okubeerawo nga buli kimu alikkiriya. All of a sudden n'ogamba waliwo eyantemyeko mugambo waliwo yagenze n'amutuuza n'ankubako akatabo ate nga bwe weetunuulira ogamba nti naye n'akatabo kange tekali that bad because I am not perfect. But who does that? You come in my life and all of a sudden you're like
nja kuddira omubuuza what is the problem, what is the matter? Kagamba nothing, I'm just busy. Tayagala bwagazi kukikugamba. Ekimu ku byokusatu bwakutunuulira akulaba nga oyina engeri gy'olaga nti yasigaddewo, kati yasigaddewo omutwala supiidi, you're too fast. Nabagamba nti abaana ab'obulenzi njagala olumu tubageraageranyeze ku kapa eno yegobera emmese yaayo, n'emmese bw'etandika okudduka ng'ejja kapa gy'eri, emmese kapa etandika okwengera emmese, lindako emmese embega, mutujju, mukubi w'akabadiya, mukwasi w'akabadiya, uno muntu ki? Emmese bwetunuulira kapa bwetunuulira emmese neraba ng'emmese eno eri mu kugitega just kugikwata mbadiya oba ekuŋŋaanyiza emmese zannayo egezaako okwefuula emmasu. Omuwala muli mu relationship ya wiiki 3 oba mwezi gumu, naye ng'atandika okwogera bwe yeekubaka obufaananyi nga muzadde abaana, muli mu maka gammwe muteredde entende, akuteerako kacyayi, akuyisaako oyira, akunyiga amasaaji, kati byogera noba ono mwata banga abadde yayengera nnyo nga ku stage ngenza okumuggyako ng'akandaaliridde nnyo. Mukwano, ekyo nakyo kitiisa abalenzi, ebirala ng'oli mulungi ng'olabika bulungi, naye olw'okuba nti ate ye tannabeera kubanga asanyukira embeera y'okubanga ekirowoozo ky'okusetolinga ate kifubutuka mu muwala, kati atandika okwekengera. Kituufu gw'oli ready era ogezezaako okubeera omwerufu, ensonga ozikubeewo omulage nti gwe oli ready, but I am telling you kiina engeri gye kifuuka disadvantage ku side yo indirect. Nodduka nnyo notandika okumukako okulaba abantu o speed, notandika okumuteekako status mwe mulowooza nti oba omulaga nti omwagala nnyo, waliwo omulenzi lwatenaga omwala ono ng'ayanguye okunteekako status. Omwala ono bagenda okulaba omutaginga mu outfit ez'abagole, kushona designers. Obeera ogenda ku TikTok bu video bw'omusharingira bwebwo, omusharingira ku furniture, omutaginga mu bintu ntu bwe bityo, omukubira essimu alabe emikolo n'embaga, agenda okulaba ng'olina engeri gy'odduka ate ngo kugamba ebyo byonna biraga nti kofunye ye ke kabiriitiko ye last card, so oyagala buli kimu okikola as soon as possible. Abamu wemuleetera n'ebirowoozo nga ne kakati babe mbadde ndoni n'endowooza nti kakati nze mpangisa ntinda, mbeera ntinda, kakati gwe obeera luddawa, obeera kololo, kakati nengamba kakati sente zo spending okujjanga entindo okundaba, sente zen spending okujjanga kololo okukulaba, the money I spend on rent, the money you spend on rent, nze ndowooza nti wabadde kati I can move in netusala savings, I mean netusala ku expenses. Kati gwe boyogera owulira nga olowoozezza nnyo era ng'oleesa ebirowoozo ebyo batwala mu maaso, oyongera okwolesa boli marriage material, naye ye atya agamba mam agambye atya, agambye nti no aventi ndajatandika okubeera nange, kakati you know kakati otandika okulaba ensonga nga zikyukamu. Agambye waka waliyo maama, sister yazze baleese jjajja abadde bagenda mujjanjabira ku keesi, ne bagamba ajja genda nga bugenzi agenda kubeera mulwadde ava bweru, kandi bagamba wane wange weekumpi ajja kubanga ava wano, ate okyamala gagendayo. Atandika okuteekawo boundaries kubanga wamulaze nti ojja nnyo. Agamba ono ng'ayanguye abalaka ki? Byenjogera
oyinza bamwe bali tobitwaliranga nnyo budde kubirowoozaako kubivumintirizaako, but I am telling you bingi byokola ng'olinga atategedde, ng'olinga abikola mu butamanya, gwe ngolooza ogezaako kubeera mwerufu, ogezaako kulaga nti kyoyagala okimanyi. Omusajja ng'agamba gwe aventi ndatandika okubeera nange olwo omuwala ono tanyingiza bufumbo. Amazima amatuufu gali nti olwo muba mutandisa obufumbo naye gwe si kyoyogedde. Mu byoyogedde tekiriimu. Ogezezaako okulaga nti musevinge sente muleme musale ku expenses, kyova oyagala ojja otandika okubeera naye. Toyogedde nti mugenda kufumbiriganwa. Naye kimaze okweyoleka mu lwatu nti munnaffe oli mu kuyingiza omusajja ekitimba kyava yeekengera bw'ayingira aba boys. Eri jjajja ne tukiringa nga aba boys. Nga tugamba ba buladi musoke mundiremu. Waliwo kano simanyi lino ejjuguli lye nali ntegula liri mu lijjukira nti ejjuguli linyingiza ekitimba bannange mukola. Agambye nti aventi ndatandika okubeera nawe kololo kabaka mwanga jala maswali nga bakutuuza tumutuuza nga tumugamba buladi. Omwalo yalina emyaka emeka? Abaana ab'obuwala abalina yo omwana olumu kirungi omusajja okumusookesa omwana amanyirewo nti olina omwana, naye olumu esobola okubeera turn-off ku sayidi ye. Kyenva nkugamba nti omulenzi nga tonnaba kumulaga mwana, sooka omuweeyinge muteeke ku minzaani. Omulenzi ono bwe mugamba nti nina omwana wange, agenda kukitwala atya, kigenda kutegeeza atya, agenda kweyisa atya, reaction ye egenda kuba etya ku kino, osobola okukitegeera. Noga omulenzi ono ogenda okakananga omulenzi tayagala mwana muwala wa mwana. Ne bw'aba akyogedde alina engeri gy'ayi ng'olaba tali kiriya ngoga okay, kati oyo ng'ate omanyirawo nti talina kyagenda kugattako. Kubanga oyo ye muntu agenda okukwagala nga ye ayagala ggwe, eby'omwana wo tabimukwatako. Balina n'eŋŋombo oba balina ebibuzo batera okubuuza, ono omwana mulekwa taliko kitaawe, nti taata sebo taata we gy'ali. Kale kati eno si nfuuzi gye tuli mu kwola, ono mutwale wa kitaawe. Ate gwe tokyagala kubanga omwana wo oyagala akubeere ku kido, era owulira oyagala omusajja akwagala n'omwana wo, naye engeri gy'okireeseemu. Bangi musisinkana abalenzi mbagirawo notandika okumukuba ebizibu oba obwetaavu bw'olina obwa school fees ez'omwana wo. Omwana wo, get me right, omwana wo. This is happening in the first 3 months of the relationship. Omugamba bw'oyagala akuyambeyokko ku school fees z'omwana. Agwogamba kakati ono yanjagadde. Ate kati nze nina omwana, ate kati ngenda mukola ntya? Bamikwano nakyo tukiyige nti kakati ate gwe toli muwala oli atalina mwana, oli muwala alinayo omwana we. Engeri gy'oyingira relationship, engeri gy'oyogera ku mwana, engeri gy'oleeta ensonga z'omwana zirina do's ne don'ts. Tulina gye tugamba nti eyo approach ebadde kiriya. Tugamba nti nkubuulire packaging yo kyobadde oleeta si kibi. Engeri gy'okireeseemu, obudde bw'okireeseemu kireetedde abalala bw'obadde okigamba okulowooza nti motive yo eri bweti ne bweti. Atandika okugamba ono kwegamba anoonya amukwasizaako ku mwana, tanoonya love, tanoonya relationship nti ayagala mukwano, anoonya muntu amukwasizaako ku mwana ng'agamba okay. Ogenda mu mulenzi ng'alinnya ku kyawakati, naye engeri gy'alinnya ku kyawakati y'engeri omuntu gy'asiba n'ogira oti. Olaba weekanze ne volume yange bwe yeeyongeza. Omulenzi alinnye ku kyawakati bubi, ate mubadde muliraanye hampu anti bwe bwetaavu bwo amaze okukusuubiza nti agenda kukuyamba. Oli staaka omwana adda ku ssomero oba olina omwana ali mu ddwaliro, kati omulenzi akulaze nti agenda kubanga akubeererawo, agenda kukuweereza ku ssente.
n'alyoka alinnya ekya wakati hampu n'ogikuba bwe kapa n'ogetinga sitaka mu ddwaliro essuubiro libadde mu gayi nti agenda kuwedeza ssente naye ye n'akola kye bayita termination terminate cease fire baboys bamugamba nti ogenda kwonoona kirabu gwe ssebo ogenda kwonoona kirabu ffe tetuli baddoona eno CNGO oli sinfuuzi ogezaako okwefuula mwami Kefa Sempanji asaasira emyoyo emito n'agenda ng'ayola agamba amukulu oyo noona akabiina kaffe era bamutuuza mbagirawo nti tosiruwala byenjogedde birina engeri gye birimu nga Kaamula lyabalagala nenjagala okutegeeza mwannyinaze ebyo byebimu ku bintu ebingi ennyo byesoogedde kumalayo ebireetera abalenzi okujja mu bulamu bwo nga beesika. Omulenzi ali Uganda naye kakati gwe olina engeri gy'ogamba yalina engeri gy'agamba nti omwala ono ali ku ddungu akula kasente lwaki essuubiri ennyo aliraze nnyo kati mwinenge maama mwayize okutabuka kakati oli agenda gamba nti bano beetaaga ngoye beetaaga za nviiri mwawukana mu kilaasi waliwo abaana ababuwala abajja mu bulamu n'alyoka agamba nti nkwatiraako ndi sitaaka ndi mu kusereka omusajja ono omuwala ankubya matiriyo ono nga ye ate tasaaga aliwo nga mumayika kati mbadde ndi mu kusereka akayumba kangaawo ndi sitaaka muuko mbadde njagala okusereka naye ate okusereka okumanya tosereka bitundutundu osimbula lumu eggaali n'oggusa ensonga mbadde nsaba onkwasizeko kati nno olumu mu bye mutamanyi ogenda okwekanga ng'omulenzi gw'obigamba akulabikiranga ali obulungi n'amazima amatuufu gali nti poloti gy'ayina agiina mu kibanja ate nga yakisikira yakisikira kale abadde naye alina ebimutawanya bingi kati agezaako okwetetenkanya abeeko waatuuka abamu balina obanga babalimba nga talina nnyumba oba ennyumba gy'alina nnyumba ali mu nnyumba ya famire tazimbangako kati omugambye nti oyagala kusereka manye ennyumba kakati badde eri ku madirisa ate kakati enkuba tukagege tuli mu sizoni y'enkuba mnandisabye onkwasizeeko wali osanzeeko omuntu nga tayogera naye nga ayogera wow Bikira Maria we Fatuma nga bimususseeko nabyo mwabiyize agamba ono omuwala abadde anoonya amuserekera nju kati bwe babikugambako bwe mbyogerako ng'ogamba sozimo nedda naffe tubamanyi tuba tubateeka ku minzaani mba njagala omulenzi oyo mba samwagala kati ekyo kye mugambye embeera nkimanyi nti mu bulamu bwange tasobola kubeera mu simwetaaga simwagala n'omubuuza nti kakati okujjako okwemantaaza nga weesiruwaza mwannyinaze bwakuweeza okusereka ng'omugamba nti nali nsaaga nali njagala kulaba nze nali nkwegobako ekituufu kindi sente ezo sizaagala muleke kwesiruwaza bannyinaze mukimanyi nze nsinga okubaagala ebyo mubikozesa okwekwasa sozima omulenzi ebyo tubyogera naffe nga tuba tukimanyi goloza lwaki mansobola okukugamba nti onyambeko ku $5,000,000 nkole top up ndi mu kusereka nyumba yange lwaki mbambi kugamba nga nakulaba mu mwezi gumu nange nkikugamba nga sikwagala nga noonya kye nkugamba ekigenda okukugoba nenkubuuza ekibuuzo nti oyo gwogenderera okugoba bwakwata $5,000,000 n'azikuwa ng'ozigaana kati olaba bwe mwekubajje nagambye nti ezimu ku nsonga lwaki abalenzi abajja mu bulamu bwo tebabandaala ne babula
tebakugambye onoonya kyokoze noyagala omulenzi akutuuza akubuulirire ngamba kale mbuulirire nyinza okukola ensobi mu relationship eddako ngaga toyina buzibu nze nina obuzibu bamanyina okunzika ngaga mumanyi you're too good for me, you deserve better. So you deserve less. Yayagala kiri wansi gwe gwayagaliza ekisinga asobola n'okulikomendinga nagamba omanyi okusinziira bwenkulabye oli mwana ow'obuwala asaana abantu nga Bobby unfortunately is married osaana abantu nga Ham Kigundu bugagga bwayogerako nti saana bajjowero Senyonyi ate bonna bayogerako bafumu nogamba n'omukazi sajjayi aliko ki nzaba Mukama akunjagalire n'ebyo bigatte ku byobadde tomanyi oba bigatte ku bingi by'omanyi naye njagala okutegeeza bwe biba bikutawaanya kati awo ng'ojjamu inbox ngagamba sozi mpaayo akadde I am stuck here oba oli awo nyinza oba nga mbadde situwala nga kikulu but bino ebigambo biva eno gye tukiringira ne ba boys bino bye tuboogerako gye tukiringira nga ba guys bino bye tuboogerako kati nze mbibabiddeyo nenzija mbibateera wano baswiti mwetereze. Mukama akunjagalire ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Mutukuvu bibe naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe ekitagwawo. Amiina.